Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge zimba, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Okay, nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko naku olwaliro gisinzira okubeera ng'otulaba abali ku Lugonvu Show, abali munda mu ggwanga erya Uganda namwe abali wabweru wa Uganda. Nyongera okubebaza gye musinzira okubeera nga mutulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Bingi omwezi ogwokusatu tulabika okubanga tuguwunzise, ate kati tutunulira omwezi ogwokuna butya bugenda okututambuza. Tutandika kkooti ey'okubiri ey'omwaka 2022. Buli omu yatandika omwaka guno n'ebisuubizo bingi n'ebiruubirirwa bingi, naye nzikiriza okubanga obaolyawo waliwo abalina bye batuuseeko nga nti weewaawo ekimu ku bye natunuulira okutandikako omwaka 2022 nkitandiseeko, waliwo agamba nti bikyaganye togwa mu ssuubi wabula sigala ng'oli focused ku kyoyagala okubanga otuukiriza. Tuyinza okugamba nti wakyaliyo emyezi gyaffe nga 9 kyokka togibalanga emingi, wadde ng'era si gy'emitono okyasobola okubanga obeereramu omuwanguzi singa onaasigala ku kiruubirirwa ng'oga nti kawubeddi omwaka 2022 njagala kukola kino ne kino. Abalina obuzibu n'okusoomozebwa okutali kumu nja kubasaasira, ate nammwe abagamba nti weewaawo tuli bulungi tetulina mutawaana gwonna mbagamba nti muyogeyoge. Friday eno tugenda kubanga tugulawo estate ya Katende estate. Tugenda kubanga tugigulawo Friday eno ey'obukadde 10 futi 5 ku 10 Katende okuliraana Express Highway, Mpigi Busega Express Highway gye bali mu kuzimba. So tuli ni kilomita emu yokka okuva ku luguudo olwo, kitegeeza nti bw'obanga ozimbyeyo makaago ne bw'obanga oyagala kukolera around town kijja kuba tekikwetaagisa ate kusooka kudda ku Masaka Road oba kudda ku Mityana Road. No, ojja buzi n'olinya Express Highway nebeera ng'ekuleeta wano paka Busega dakiika zibanga 5 maximum 6 ate ng'ogenda okola emirimu gyo. N'olwekyo eyo estate egenda kubanga eggulwawo ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno. Zigenda kuba za bukadde 10 futi 5 ku 10. Bingi olwali tubale tulina okuba ne engineer Lubega Dongo Peter, naye wano ne wali bitukwasaganyiza. Nzikiriza okubanga tujja kuba naye olunaku olw'enkya. Ankubedde akasimu ku Senva naga nti muganda wange akadde kaganye, naye tulabagana olunaku olw'enkya tubeere nga ate tuwayamu. Buli lwakusatu tubeera neemanya ennyumba yo, naye tugenda kuba nayo olunaku olw'enkya ku lwokuna inshallah singa akadde kanabanga obaolyawo ate katukwasaganyiza. Olunaku olwaleero nga tewali kuwannaanya nagamba nti ki, abantu bangi abalina ekigambo kye bakozesa oba endowooza gye balinamu ndowooza yaabwe mu bwongo bwabwe nti entandikwa ennene n'obuvu obunene bwe buzimbye abantu okufuuka kye bali ku lwaleero oba okutuuka we bali ku lwaleero. Sayidi emu oyinza okuba omutuufu, naye njagala tunulira abantu ababadde successful mu field ez'enjawulo, mu sectors ez'enjawulo, naye nga bw'otunulira obuvu bwabwe bwali bunafu nnyo. Buli muntu gw'olaba 90%, almost 99%, abantu bonna bulaba be weegomba n'ogamba nti nnyingidde field eno njagala kubeera ng'oyo, ojja kwekanga nga talinayo background yeyamuzimba. Ojja kwekanga nga talinayo wa luganda gwoga nti ssente z'alina n'obugagga bw'alina n'enkulaakulana gy'alina yazijja ku muganda we. Ojja kwekanga nga talinayo muganda we omuyimbi gwaga nti singa gundi nandyegombye gundi kubanga muyimbi w'amaanyi, ng'ogenda okutunulira ebyafaayo bye byali binafu. Naye ebiseera ebimu ebyafaayo ebinafu bituzimba nga ffe kennyini tubikozesa ng'engabo etutuusa ku bye twagala, nga tukyawa ebyafaayo ebinafu tusobole okuzimba ebyafaayo ebigagga. Njagala tuwa ekyokulabirako eky'omukyala omu ku bakyala b'ensinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga erya Uganda. Abantu batono nnyo abamumanyi era batono nnyo abamanyi ebyafaayo bye ebizito. Omukyala gwe bayita Stabua Natooro. Nkimanyi nti abasinga muli mu kuseka. Abasinga muli mu kuseka nga mugamba who is Natooro, who is Natooro? Yoyo
gwe njogerako gw'omanyi omuyimbi owa Stana Fashions, owa Stana Fabrication, owa Stana Medical n'ebirala bye simanyi. Is it Stana Bookshop? Omukyalo oyo muyimbi tosobola kumala gamulaba mu butaala. Ne bw'ajja okuyimba si y'omu ku bayimbi abambala ne banena. Nsuubira okuba nga si nsuubira naye ne Gomesi zajjiramu tapangisa oba tazeeyazika yennyini yazitunda ajja mu dduuka lye n'asiba ekitambaala ku mutwe. Najja n'ayimba ne bamuwa ssente ze n'atambula n'addayo. Bw'omulaba awo mu limotoka lye linnuwa simanyi oba kati yakyusa, oyinza okugamba akakazi akanaku kano, naye y'omu ku bayimbi abasinga obugagga. Y'omu ku bayimbi abakazi abasinga obugagga. Bano abantu be tulaba mu butaala abakulidde mu Kampala, ababadde ab'amaanyi, abasaanikidde, abatambula bunaga nti oyo ye gundi Stabua Natooro akuyitako nga tomanyi. Musobola okulya mu restaurant y'emu naye, musobola okulya mu tonninyira y'emu naye, asobola okutula mu taxi ne bw'aba tayimbye ne bwe ziba zimuweddeko asobola okubuukira booda n'atakola mawulire nti Stabua Natooro alinnya booda. Naye y'omu ku bayimbi abakazi abasinga obugagga. Era buli muntu yandyegombye enkulaakulana n'obuvumu n'amaanyi ga Mukama g'atadde ku mukyala Stabua Natooro. Obwasereebu bwe butono kyokka ensimbi z'alina zisinga obwasereebu bwe. Olwananga nnyo obugagga bw'olina bubeere nga businga erinnya ly'olina obunene, wadde ng'oluusi erinnya likola obugagga naye tokkirizanga linnya kubeera waggulu wa bugagga bwe likoze. Erinnya lya Stabua Natooro lyamukolera ssente n'akuza obugagga. Kati Stabua Natooro ali eno, obugagga bwe buli waggulu eno. Era bw'omulaba ng'akuyitako tosobola kukkiriza nti y'omu ku bakyala ab'amaanyi. Ayina kampuni eyo ky'ebyuma, enzigi, madirisa, fulames zaaki, ebyuma yabyesuubulira abiyina. Omukyala ataasoma era gwe siwulirangako ng'afuuwa oluzungu eyali ayimbira mu bibiina by'ekyalo, abaayimbiranga ebitole by'emmere, alina eddwaliro n'aweerera omwana we n'atuula mu ddwaliro. Nkibagamba nnyo nti Mukama by'ataakusobozesa kukola, saba Mukama abikozesa omwana wo agenda kutuukiriza ekirooto kyo. Nandyagadde okubeera looya naye sisobola. Osobola okuweerera omwana wo n'abeera looya. Omukyala eyajja n'akaveera nga mulimu obugoye bubiri, skirt n'eri blouse, n'ajja mu Kampala nga tamanyi waatandikira. Ku lwaleero alina edduuka ly'engoye ddene gaggadde zaasuubula obutereevu okuva ebweru. Omukyala eyajja ng'asuzibwa na busuzibwa nga ne bw'omubuuza nti kati wano obuwanga ata maaso era nga buli mwaga nti laba Falaawo n'anoonya eki. Ku lwaleero y'omu ku bayimbi abakazi abasinga ennyumba ey'ebbeeyi oba abasinga amaka g'ebbeeyi. Omukazi gwe baagobanga mu bupangisa, eno ennyumba si ya jjajjaawo, tewajja kusulamu ya bwereere, noonya gy'olaga. Ku lwaleero alina ennyumba z'abapangisa. Bw'owulira emboozi ye ey'omukyalo ng'akanyama n'olunaku olukulu oluusi kabula, ne balya ebijanjaalo omuli obutula n'enniina, wakati mu kweyiya n'okwetetenkanya nga kigambo kulya ku nkoko akikonga lusu. Ku lwaleero alina faamu y'enkoko gaggadde. Simanyi oba bino bye njogera waliwo abitegeera. Mukama asobola otutambuza abantu babiri oba basatu oba bana nga tutambulira tuti.
omu n'awanika n'atuvaako n'agenda waggulu n'omulala n'agenda waggulu ne tusigala babiri ne tutandika okugamba Mukama ffe kiki twabaaki bannaffe batutte ffe otulese wansi n'asitula owookusatu gwe n'osigala wansi n'ogamba naye Mukama kiki nze kiki ennakola bannange bonna batutte nze ondese wano n'otambulira mu kwemulugunya naye nga yasitula asooka nga mulaba n'asitula owookubiri nga mulaba n'asitula owookusatu nga mulaba lwaki tolina kukkiriza nti naawe asobola okusitula nga bw'asitudde banno bwe mwabonaabonanga bwe twali obubi twatandika babiri ne mukwano gwange nga yampa ku maanyi kwe kutuuka eno nga tonnaggwaamu maanyi nga tonnatandika kwekubagiza nga tonnatandika kutolotooma tunuulira abantu b'obadde otambula nabo nga n'abamu wali obasinga era abasinga kye kibamala amaanyi nti kyokka ekinnuma abantu abansinga nali mbasinga ye ke kabonero ak'enkukunala akakulaga nti Mukama agenda kusitula regardless of who you are. Eyasobola okusitula abo abantu be wali nabo eyasobola okusitula abo abantu be mwatobanga naawe yasobola okusitula singa onakkiriza n'osigala ng'oli ku kkubo lyerimu n'otabuuza nti bali baakola kinange kye mba nkola. Tunuulira kiriki yammwe y'abantu 4 5 6 bwe mwali obulungi bwe mwali obubi nga mwesigadde babiri abali obubi abana bali bulungi. Ekibuuzo ekiriwo nti abo abana okubeera obulungi baakola omulimu gwe gumu anseri nti nedda buli omu Mukama yamukwasa kkubo lirye. Kitegeeza nti Mukama naawe agenda kukwasa ekkubo lyo nga tonnaba kwegayirira omu ku mikwano gyo nti lwaki nange siyiga okusuubula amatooke mbeere nga ggwe Mukama obugagga bwe n'ezzaabu otali mu kusuubula matooke naawe alina we yakuteekerateekera. Walina okutuula ne weebuuza nti Mukama oli wamuyisa mu matooke olina obuyisa mu bulunzi olina omutwala ku kyeyo oli ali mu hardware ono ali mu masomero nze Mukama ogenda kunteekawa agenda kuteeka mu ddwaliro. Nga toyina na background ya ddwaliro Mukama agenda kukulaga nti weewali ekkubo lyo. Bwe kiba nga abantu be tubadde tulaba abali obubi abajja mu Kampala nga buli omu abaseka ng'ogamba n'ogamba nti wadde ndi bubi naye ate ono ali bubi nnyo. Bwe kiba nga omuntu y'omu Katonda y'omu y'abakyusizza obulamu be wagamba nga nti bali bubi okusinga nga kati oli bubi okubasinga sooka ofuna okukkiriza. Nga tonnaba kwekyawa na kwevuma nsi sooka weebuuze nti weewaasoba bye nnina okukola mbikoze kyekiganya okunteesa obulamu bwange bukyuke busumulukuke. Oyinza okuba nga by'olina okukola obikoze naye ng'okolera mu birooto by'abalala ng'ekirooto kyo n'ekkubo lyo si lyeryo ng'otambulira mu kkubo ly'abalala era nga waliwo omuntu akusiikiriza kubanga alina okusiikiriza eryo kkubo lye. Kitegeeza nti ekkubo lyo lirese ekkalu ly'olina okukwata okutta ekkubo ly'abalala. Oyo omukyala aliko ebyokuyiga bingi. Bw'atandika okunyumiza obulamu bwe yayitamu okulukusa amaziga n'okaaba n'ogamba nti ndabika mbadde nkaabya kyejo mbadde nkaabya kajanja naye ate gwe nga wali bubi. Era ekibuuzo ekisinga okuddako kubasinga nti naye wakikola otya ajja kugamba nti simanyi kyali kisa kyekyantaasa ekisa kya Mukama. Ebintu by'oli mu kukola si gwe asoose okubikola. Ebintu bye yakola ebyamuteeka waali si yeesooka okubikola naye Mukama yamulaga ekkubo lye n'amwambusa. Saba Mukama akulaga eddaala lyo. Oyinza okuba nga eddala ko weekutte lya mulala naye saba Mukama akulaga eddaala lyo. Njagala otunuulire omukyala pulezidenti asinga obugagga mu Uganda. Pulezidenti asinga obugagga mu Uganda. Soogera ku bafooma, njogera ku pulezidenti nga ne ku mpewo kwali. Obadde okimanyi nti radio pulezidenti oba pulezidenti era TV pulezidenti asinga obugagga mu Uganda mukazi?
obadde okimanyi nti pulezidenti asinga obugagga mu Uganda si y'omu ku basinga obuyivu mu Uganda? Maanyi ga Mukama n'okwezuula. Bw'otamanye maanyi go we gali togenda kuzuula maanyi go. Gwe kennyini gw'olina okwezuula tewali muntu agenda kumanya wa woolina kukwata, kubanga buli omu Mukama yamukolera kiki. Bw'okera ku makya noga nti kakati nze ki kye nnyina okukola ekintuusa we nnyina okulaga, tewali amanyi. Era oli wagamba nti kola kino ne kino ne kinaakulimba, tasobola kutegeerera. Sisobola kugamba nti kino bizinensi yeefuna kubanga ndabe bangi beesala. Naye bwe baba ng'abantu be tubadde tulaba abanafu, abantu be tubadde tulaba nga si nti balina nnyo ekyamaanyi ekiri awo, bwe tubanga Mukama asobodde obbasitula, baba nga basobodde okuzuukuka, tebalina musaayi gwa green, si ba Aryans, si ze Aryans nedda. Balina musaayi ng'ogwaffe, balya mmere ng'eyaffe, beebaka ngaffe, batuuyana ngaffe. Naye Mukama amala okikulaga nti bano boolaba abakufaanana, nze mbafudde kye bali, naawe nsobola okufuula ky'olina okubeera. Omukyala asinga obugagga mba pulezidenta mu Uganda, era nga ye pulezidenta asinga obugagga si mulala, ye Mulongo Babirye Sarah. Oyo gwe muwulira akola ku Radio Star. Sitera muwulira nnyo, naye ntunuulira olugendo lwe. Oyo omukyala w'e Kabale Bugonzi. Oyo omukyala mussa mu kiti kye kimu ne baganda bange Suuna ne Mbaziira Tonny. Si mu bugagga, naye mu Mukama bw'abasitudde. Bw'obabuuza kye bali bakituukako batya tebamanyi. Era teweesitula genda wa Mulongo Babirye Sarah omugambe nti Mulongo, nange njagala kubeera nga gwe, nkole ku rediyo nga ninga gwe, naye talina maanyi gajja kugamba nti kino tamanyi. Mukama yamwanukula n'amukyusiza obulamu wakati mu kumulaga nti wano weolina okukwata ne yeezuula. Oyo omukyala gw'olaba. Era nze nyina abantu bendaba baweereza message ne bagala kakati ono omukazi yeefuula yamba temumanyi kyali. Ovanga ku pulezidenta wano ng'avuga Range Rover gye yeegulidde, ate nga tagivuga kweraga, ng'agivuga ku magoba. Ovanga ku mukazi wano nga pulezidenta naye ng'alina apartments ez'akalina, ate nga ssente talina gwazisabye, nga ssente alina musajja bweru yamuteekamu, ssente ng'azeekolera, ng'alina amaduuka agatakka wansi wana ag'engoye, ng'alina salons, ng'alina ettaka. Bwe naagamba ettaka kijja kuba kyawuju, naye nga alina amataka, wadde Luganda si lutuufu n'ekimujja okutegeera, ng'alina amataka. Ovanga ku mukazi yali akoze ku radio, okukola radio, starting up a radio station. Okutandika radio e Uganda kikwetaagisa ssente zitakka wansi w'obukadde 5. Bwe muwulira abantu nga boogera mubayigireko, oluusi teziba kilaasi zammwe. Oyo omukyala bw'owulira ng'ayogera muyigireko. Bw'oba olina ky'otakkiriziganya naye muleke, naye teweeteekanga mu ngatto ze. Ngoma nnene gye muli era ngoma nnene gye tuli, naye ekikulu mu byonna si kyekyo kyali, wabula lwe lugendo lwayisemu okutuuka awo waali. Tuggweeramu bwerera amaanyi. Mwali mufuddeko awo n'abanyumiza olugendo lwe, abyogerako matobotobo, akubako wano Kabale Bugonzi ne tukola kino, matobotobo takimalaayo. Naye singa ofuna omukisa n'akunyumiza okuva ku ntandikwa paka gye bikoma, n'owulira olugendo lwe, n'owulira obulamu bwe, n'owulira okubonaabona kwe, ogenda kukkiriza nti gwe okaabya akajanja. Mwakulira mu famire ennungi okusinga famire gye yakuliramu, naye ate bw'okera ku makya okugeraageranya ky'oli ne kyali, ne bw'ogatta famire temumwenkana. Weewaasoba. Obunafu bwe mu ntandikwa bwe bwazimba amaanyi g'alina ku lwaliro. Ennaku gye yazaalibwamu, gye yakuliramu, gye yabeeramu, ye yamuzimba n'afuuka akyali ku lwaliro. Stabua Natooro, ennaku gye yakuliramu, gye yafumbirwamu, gye yazaaliramu abaana, ye yamuzimba n'afuuka akyali ku lwaliro. Mbawadde ebifaananyi by'abakazi.
Abantu bangi kati buli radio presenter buli DJ ayagala kubeera nga Mbaziira Tonny, ayagala kubeera nga Suuna Ben. Naye mwali mutuddeko n'abaana abo ne babulira ebbanga lye bamala nga bakuba karaoke. Suuna Ben yali azzeeko awo n'owuliriza ebbanga lye yamala nga yeeyokya omuliro, ng'akola obudingomaani, nga tamanyi nakumanya nti ensi esobola okukyuka. Obadde okimanyi nti baamugobako ku mulimu, nga Stabua Natooro baamugobako mu kibiina nti tamanyi kuyimba, ne babaako be baaleka bakazi banne, naye be baaleka tebamutuuka wadde makkati. Suuna Ben betudda kuffe, abo abaana mubalaba oba obaagala oba tobaagala, baliko ebyokuyigirako binene nnyo, kubanga olugendo lwabwe lubadde luwanvu. Obunafu bwabwe n'okusomoozebwa kwe baayitamu kwabazimba kati kwe bafudde kye bali. Buli gy'ogenda babayaayaanira. Bw'abanga Mukama yasobola obanga asobodde okubafuula kye bali ku lwaliro, lwaki tofuna kukkiriza nti naawe asobola okufuula kye weetaaga okubeera? Kwata obunafu obwo bwe wazaalibwamu bwe wakuliramu, wakati mu kunoonya school fees nga tezirabika, wakati mu kwewerera nga ne maama talina ssente, wakati mu kwewerera nga taata abalekawo n'agenda mu bbaala n'agunywa nadda n'akuba ne maama nga mulaba mu kazigo akamu. Kwata obunafu obwo obukulembeze bukuleetera obusungu. Obusungu bwe bukuwa bugenda kukutumbiiza bukukozesa emirimu egy'amaanyi. Wakati ng'oyagala okukola ennyo ojja kukola singa onaakeera okwewola ew'omuntu n'akumma ng'ate omanyi alina. Okumma kisoboka kubanga aba n'ebizibu, naye nakudaalira. Abantu bangi bafuuse ba landlord oluvannyuma lw'aba landlord baabwe okubalangira kye bali. Kwata obunafu obwo bw'olimu ku lwaleero, by'oyitamu ebisoomooza byebyo by'oli, bikozese ng'engabo, enkya bufuuka obujulizi bwo. Obujulizi bwaffe si bye bino bye tutuuseeko, tebikola bujulizi, wabula olugendo lwe tuyitamu okutuuka ku bye tutuukako ebyo. Abasinga bye balaba nga bibumbujja ne babyegomba bwe bujulizi. Obujulizi si kye kino ekiri waggulu, naye ky'oyitamu okutuuka wano kye kikola obujulizi. Omwana wa minisita tasobola kuwa bujulizi ng'otunyumiza emigaati gye mwasiibangako ne gikutama ne muli omuceere ne gubatama. Naye omwana w'omunaku, omwana w'omukopi ajja kuwa obujulizi nga ganti nze n'okujja mu Kampala ogwasooka najjira ku ttata y'amatooke. Ne ntuuka ku ssaawa ya Queen nga simanyi wentandikira. Ne bansula mu katale Nakasero wendabira omusajja budala nankwata ku mukono nga sirina wentandikira, ne ntandika okuyimba amatooke. Awo we nava eyasookera mu kuyimba amatooke, akatale bwe kaayabuliranga nga nnonda eminwe egyagenda nga giwandagadde nga nfuna ekitengetenge, nga nnoonya street nga ngiteekawo nga ngitunda, nga ngenda mu zi wooteeri nga ngibaguza ku layisi. Omwo mwe najja ssente ezatandika okusuubula amatooke gange. Ebigambo ebyo abanafu tebasobola biwulira ne babikkiriza, kubanga endowooza yaabwe eri nti obuwanguzi waliwo ekintu ekigenda okugira kikugweko obutereevu. Nedda, emmanduso y'obuwanguzi kaba kantu katono. Emmanduso efulumya essasi mu AK-47 eritta omuntu teyenkana na kanaswe kange, naye y'emmanduso. Emmanduso y'enkulaakulana kabeera akantu katono nnyo era nga kanafu. Abasinga ng'olaba nga aka bulijjo, naye awo ogenda okutandikira okulaba enkyukakyuka y'obulamu bwo. Bw'otanyooma ako k'olaba nga akatono, ogenda kulaba gy'olaga. Abantu bangi nga bambaza basereebu, naye nga yali presenter, yali muyimbi. Bwe bagendanga ku showback stage oba mu rehearsals oba bwe yagendanga ku radio oba ku TV gye yakoleranga ng'agenda n'akagugu oba n'ekisawo omuli obugoye ng'aguza abasajja n'aguza n'abakazi. Bano abagamba nti basereebu ne batagenda mu bino ye ngakkirirayo. Ekyava omwo n'akola edduuka eriri, kati ku lwaleero yayambaza basereebu. Amaduuka gonna ge mulaba mu Kampala 90% ku go bw'otandika okunoonyereza gye nvudde waago otya.
naye ffe ekitubonyaabonya twagala kutunuulira kubuukira kintu waggulu we kiri oba kale wansi waakyo, naye olibaga ntambula n'ekkubo lino lye ntambuliddemu okutuuka gyekiri waggulu. Abasinga bagamba nti nedda. Twala ebyokulabirako by'abantu abo. Tunuulira Stabua Natooro eyakulira mu bunaku wakati mu kunyigirizibwa, n'afumbirwa, n'abonaabona n'abaana nga talina future kubanga yali tagiraba. Naye mu kantu akatono ennyo ekibiina ky'ekyalo gye kyayimba ekyabakyala, tuze abagenyi, tuze tusanyuse okubalaba abagenyi, yoga tuna ebyo, era nga bonna bamanyi nti levo yaabwe yakyalo. Mukama n'abaako omwami gwe yakkako. Omukazi oyo mulabamu gundi n'amusikayo. Kati ku lwaliro y'omu ku bakazi abayimbi abasinga ebitiibwa, y'omu ku bakazi abayimbi abasinga obugagga mu Uganda. Sente nga takudde, sente nga tagibbye, temuli bisiraani byabalala na bikolimo, wabula agyekoledde. Bw'abanga akikoze, lwaki tokisobola? Ekyo ky'oli ku lwaliro tokinyooma, kye kigenda okufuula ekyo ky'oyagala okubeera enkya. Ekyo ky'oli ku lwaliro ky'olina okubeera, bw'okigayaalirira oba n'okiraba bubi, kigenda kukulemesa okutuuka ku by'oyagala okutuuka ku lunaku olw'enkya. Sangula amaziga. Abadde anakuwadde ng'olaba ensi yakwegaana, abadde anakuwadde ng'olaba obulamu bwo bwasiraana, buli gw'obadde otambula naye akuleseewo ayambuse. Kabonero ak'enkukunala Mukama kaakulaga nti olaba nsobodde okwambusa abo b'obadde nabo, naawe nsobola okwambusa. Kubanga singa yayambusa abalala tewanditegedde, wandigambye era abo balina kye bali, naye ayambusizza abamu ku babo. Bwe mubanga mu famire mulimu akyusizza obulamu, temumukyawa. Kabonero ak'enkukunala Mukama kaataddewo okubalaga nti bwe mba nsobodde okwambusa ono gwe mumanyi nti teyasoma kubasinga, nammwe nsobola okubambusa. Tebabyagala biwulira. N'ebyo ebyo ge mazima. Togwamu ssuubi. Ekyo ky'oliko ku lwaliro lwe lugendo lwo olukutuusa ku kye weetaaga okubeera olunaku olw'enkya. Tonyooma ky'oli lwaleero, oli ku musingi ogukwambusa. Bw'onaagumenya togenda kwambuka. Nyweza ky'oli, kikozese kikutuuse gy'olina okulaga. Mubeere bulungi. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Tuwuliriza